bonna abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gabasomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Okwetoloola eggwanga abantu balinze kiro kyankuba naye nga mu guno omwaka sizoni y'enkuba tennalabwako ekintu ekyeraliikiriza ennyo Abannayuganda. Okuva mu January ebbugu bulingi nnyo ng'era tewali kiraga nti enkuba enejja. Tuli mu mwezi ogwokuna ng'era tuli mu kaseera ak'ebbula ly'amazzi mu bitundu ebimu emmere ekaze n'abalaalo tebalaba ku mazzi ga kuwa nte zaabwe. Kino ekizibu kisaasaanye mu disitulikiti nga Luweero, Nakasongola, Hoima, Arua, Jinja n'ewalala neewasingira ddala okuva emmere eriibwa mu ggwanga. Abantu basuubira obuyambi okuva mu kitongole kya National Water and Sewage Corporation naye nga nabo bakyatetenkanya. Mu Masindi balina okuyiiya entetenkanya y'ebyamazzi nga ne mu bitundu by'omu Kampala taapu tezikyaleeta mazzi. Ekizibu ky'ebbula ly'amazzi tekinnanogerwa ddagala. Obukadde 4 obw'Abannayuganda tebalina mazzi mayonjo ga kunywa. Amazzi bwe bulamu bwe gataliziba ndwadde n'ebizibu enkuyanja. Si mu Uganda mwokka n'okwetoloola ensi yonna ebbula ly'amazzi litabuse. Omuwendo gw'abantu bwe gulinnya mu kitundu wabaawo okutambula okuddako ewalala. Omusasi waffe Tushipolo kaaga tutuuseeko. Oluvannyuma lw'okwetamu ebikakka omugotteko gw'ebidduka n'ebifo eby'enzigotta, Egypt esazeewo okuzimba ekibuga kya ggwanga ekipya wamu n'abakulaakulanya United Arab Emirates. Kino ekibuga kyakuzimbibwa n'omutindo gw'ekika ekya waggulu era kyakusukka mu mayiro 15 n'okukyaza abantu abasoba mu bukadde 7 ku mbalama z'omugga Kiira. Ekibuga Cairo kijjudde ebyafaayo n'amaanyi ag'enjawulo, kirimu abantu abasoba mu bukadde 18 ng'era bakyazaala, ekikyaleetera omuwendo gwabwe okulinnya. Gavumenti yaabwe egamba beetaaga ekibuga ekipya okusobola okwetaasa ebizibu enkuyanja. Baakuzimba zi embassy empya n'ebizimbe bya gavumenti ebipya era baakuzimba airport ey'omutindo gw'ensi yonna n'amakampuni g'amasannyalaze g'enjuba, wooteeri ezisulwamu nga za bisenge 400, amalwaliro 18 n'amasomero agasoba mu 2000. Ekirooto kyabwe kinene ddala n'omusimbi munene ddala, kino kibalirwamu obuwumbi 45 obwa $. Egypt si yensi esoose okukyusa ekibuga kyayo ekikulu. Yanima emyaka egiise yakyusa ekibuga kyayo ekikulu okuva mu Yangon paka mu Nepido. Nigeria nayo yakyusa ekibuga kyayo ekikulu n'ekizza mu Abuja mu G9, ne Brazil yakyusa ekibuga kyayo ekikulu n'ekizza mu Brasilia mu G6. Nsigadde nze Tushipolo ngamba weereza ku Newsbeat. Weebale nnyo Tushipolo ogatutuusaako. Obulwadde bwa typhoid bukutte wansi ne waggulu mu Uganda. Omusasi waffe MC Yala atuwa ebisingawo. Obulwadde bwa typhoid bwerisankuli mu Uganda, mu Kibaale, Arua ne Kampala. Mu kaseera kano bwe bubagatta. Obulwadde buno butadde ebyobulamu ku bunkenke. Bwatandikira mu Kampala mu bifo eby'omugotteko, oluvannyuma ne busaasaana ne mu bitundu eby'eggwanga ebirala. Abantu 2 be baakafa. Obulwadde buno butambulira mu mazzi, naye mu Kampala abantu abasoba mu 2000 be bali mu kujjanjabibwa. Buno obulwadde buleeteddwa ka bacteria kamanyiddwa nga salmonella, nga kano katambulira mu mmere n'amazzi ng'era kasensera nga we kalwaza abatuuze. Buno obulwadde butambulira mu mazzi amajama okugeza nga gana gakulumitirwamu kazambi era alumizibwa buno obulwadde aba n'okulumizibwa mu lubuto, obunafu n'omutwe ogubobba ewamu n'omusujja ogw'amaanyi. Abantu kati basazeewo okunywa amazzi amafumbe oba amapaakingi, okwekubiriza okunaaba mu ngalo, okwewala okulya ebivaava ebibisi n'emmere embisi. Nsigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo MC Yala ogatutuusaako. Mu nsi yonna ebyenjigiriza si byakunyoomoola kubanga bitondawo enkulaakulana mu ggwanga. Mu Uganda okusoma ky'ekisumuluzo ekinaayamba emiti emito n'abakulu b'enkya okugasa eggwanga. Yadde abamu bagamba ebyenjigiriza bye bisuula abasomi. Abayizi 67 ku buli 100 tebamalaako P7. Abaana bakula bulungi abasomesa be baba bavaayo naye ng'abasomesa abamu baakoowa dda. Abasomesa 47 ku buli 100 bagamba si basanyufu era be bafuna ekitambula ng'ogw'enno ne bagulekulira. Naye waliyo ekitongole ekyazze okuyamba abasomesa, Star Education eyambye abasomesa okukolawo ekyenjawulo. Bano balonda abasomesa abalina okwagala mu mulimu gwabwe ng'era bano baleetawo enkyukakyuka. Abasomesa ab'ekika kino babakwasaganya ng'era bano bagaba n'obukodyo okututuusaako omutindo ewamu n'okusikiriza n'okuyigiriza abasomesa bannaabwe okukolawo ekyenjawulo. Star Education eyambye abasomesa 1,600. Omu ku bo ye Emmanuel Puto ng'era y'omu ku bakulu b'abasomesa. Emmanuel ayambye ekibiina ky'asomesa okufuuka ekyenjawulo
yateekawo enkola ey'okusoma amawulire ku asembule buli wiiki kati abayizi bafuuse bannamawulire era n'emisomo bayita bulungi. I would encourage teachers to be more creative and leave the traditional methods of chalk and talk, coming to classroom and only talking. They should do things that make students love to learn. Weebale nnyo omwami Emmanuel Iputo olw'eno enkyukakyuka y'omutindo. Follow the beat, follow the beat, follow the beat. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala ag'okya. Nsigadde nze Ladies Like. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire, tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.